Mukazi mbalangu yennyini katusabe poliisi esobole okulugwayo omwana afuna obwenkanya kale yo nga tuvuddeyo tugeze ku kitongole ekya poliisi mu ggwanga kiwummuzza abasirikale baakyo 38 omukolo gubadde wali eri ku kitebe ekya poliisi Naggulu era bw'atyo omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Martin Okoth Ochola bano abeebazizza ebbanga lye bamaze mu poliisi n'asaba Katonda abakulembere mu nsi empya gye bagenzeemu. Abasirikale abawerera ddala 38 bawummuziddwa mu butongole ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naggulu ng'omuduumizi wa poliisi IGP John Martin Okoth Ochola yakulembeddemu n'omumyuka we Major General Geoffrey Kasigazi tumusiime. Ochola agamba nti bano bakoze kinene nnyo mu kitongole era omutonzi abakulembere gye bagenze mu nsi empya. After many years of strenuous police duties, you are now relieved from the compulsory strains with the honor and dignity. And it is for this reason that the men and women still in uniform should look at you with admiration and gratitude for a job well done. Yeebazizza ab'enganda z'abawummuziddwa okubabeererawo mu mbeera nga baweereza eggwanga. Our officers are sustained in this exceedingly challenging effort by their families and their communities, all who without complaints move from station to station, each time making the new unit a family, the house a home, and the neighborhood a community. Wanaakulira ebyobulamu mu kitongole Mozensi bya Ruhanga asabye abasirikale okussaawo ebintu ebibakugira okusaasaana kw'ekirwadde kya Ebola. So tubagamba abantu bonna balina okunaba mu ngalo, balina okubeera ne mask nga bajja mu police stations zaffe. Mandazi bano buli lunaku balina okuscreeninga ne balaba nti mu cells zino mutukuumira abasibe balimu batono. Bano balina obusango obutonotono babawe bondi baviire waka. Ab'emisango eminene bakole ku fayiro zaabwe mangu n'ofiisi ya DPP oba resident setatoni babatwale mu kkomera balina okwozanga seeluzi zino. Okyomosile Edward abadde akulira ebikwekweto mu poliisi asabye abasigaddewo okukola ku biki abalemye mu poliisi nga bw'alambika. Njagala tufuneeyo engeri gye tukolagana okuba essimu oli akyasavinga n'akwata mangu oba tamanyi oba omukubira simu lwaki. Yinza okuba oyina okufuna obuzibu oba abantu abawansi bakukubira essimu nga bayagala obuyambi naawe nga bamanyi nti okolagana ne abapoliisi abakyali ku mulimu naye oluusi oyinza okukuba nga essimu teyita. Abasirikale abeetabye ku mukolo gw'okuwummuza abasirikale bano baliko obubaka bwe babawadde. You have verified your service records with HRM office and they are consistent. We want to avoid situations where, because you have not verified your documents, some of you keep coming to Ministry of Public Service when you could have resolved your issues from the HR office here. It is not easy to complete this journey, as some few have not done so due to various reasons. You have been in the police family for all these years, and you will still remain part of this police family. Bya Owola Gabriel, Crossouti TV, Omunyo.